bona sikyabulaba ndi ku ggwe ningatalabangako amaanyi gampedde kwagala nnyo nze kale mazima mpulira omukwano gususeeko bambi buli lwe nkulabo mutima gwange gukubira kumukumu olusonyisonyi lwesayina nze mu bantu abayina laavu Chosen Becky ayina laavu sebo kagenzere kagamba mbu waliwo abalookeza abali emabega ko omwami balookeera bonna naye bannange Chosen Becky ayina laavu bw'ayagala aba ayagadde lengera naye bannange nze era ku ntaana yange bawandikako wali nti she loved Dictator Amir ku ntaana bateekako ekigambo nti she loved Dictator Amir so much nkutidde omusajja omwagala kyekala kye ku 10 mwagalako 10 kiki ebisinga okwagaza omusajja kirungi kiddadi singa tulabe badduka mu bufumbo obwo relationship goyo bamuddukako omwana w'abandi bweraddukikako totegeera musajja alina kirevu goyo bamuddukako singa yaddewo wano swiri zadi darling sokojje agenda kujja banne bamutandisiza interview zaye mbasaga mutandise interview ajja mulaba nze bwemwogerako n'olulimi lukyuka laba abagenyi abalungi mpulira nga ndi queen musonyiwa obugalo tusiwula tuti owulira ng'oli queen ebyaffe byali bya kito yajja twaliyo ku concert ya David n'atuma yatuma yansendera nno ababaka nga 6 nansendera ababaka kati nasooka yomala neŋŋamba nze obugundi obwo bucute bulowooza mbu era njagenda olwekuba bulungi sijja neŋŋaana darling sokojje jangu katono mba njogera nayo olulimi lukyuka munsaasire darling